Ulakuba pronunciation yendala. Anyway, nga wabanyumiza abewaka wabagamba natoloka butolosi ne byonna byasigala kati ne bamanya oyo yatoloka naleka eri passport talina makulu. Ne bakuleka mu kiwonvu. Aisha, wedde konze ngambye Mauritius. So, oyo mama wange nno Agnes, buli lwolaba Agnes oyo aba mama. Kale, lero tugenda kutagulula embeera eziri awo nga mu mbeera ze Uganda. Omulabe waffe yali amanyi yatumalawo. Omulabe waffe yali amanyi yatumalawo ng'ekintu kyonna ekiriwulooza nti kyakumalawo. Naye wakyaliwo essuubi. Bayibuli egamba mu Yobu 14:7 nti wakyaliwo essuubi nate. Omuti gwatemebwa ne guggwa n'ekikonge ne kikalira mu nsi, ne kikalira mu ttaka, ne kikala kyonna ne kisensebuka ne kiggwawo. Bayibuli egamba waliwo essuubi nate ng'omuti bw'ogwatemebwa. Ettabi lyagwo bwe wasigalayo bwe lifuna akaloosa k'amazzi, olukuba likuba ne lutonyerera. Obutakataka ne busammuka ne bubaako akatundu k'ettabi gye kabikkako. Akatabi ako kasobola okusimba emirandira mu ttaka. Bayibuli egamba ne kamera ne kavaako omuti omunene, omuti ogwo ne gubala ebibala okusinga oba okwenkanankana na guli ogwatemebwa. Kale tugenda kutagulula ebigambo ebiri awo ebirabika ng'ebya bulijjo, tubijjemu amakulu agatali ga bulijjo. Naye yo nga nvuddeyo mu busamize bwa Museveni sigenda gendayo abasabi mbategeezeza ba prayer warriors mwenna we muli okubeera nga tusaba olutalo olw'omubiri tulwane mu mubiri n'olw'omwoyo tulwane mu mwoyo. Leero ziri 17 mwezi gwe 11 mwaka gwa 2024. Waliwo amawulire abiri gempulira nga tegajja kuntuusa nkya. Ebulange sigenda gendayo leero lwa Sunday Professor ateka okubeerayo mu bimuli mu Bulange ebyabaddeyo mwabirabye. Professor ajja kujja mu ebyo sigenda bigenda munnyo. Naye waliwo ebigambo Mayiga bye yayogedde ku mukolo ogwo ogw'abavubuka byenjagala tugendemu. Ngende mpumbe wumbe week bwe mala okuwumba week ngende mu kigambo. Ku Sunday tetuba na bulango. Labayo ate abama TV babaganya okulaga ekyabadde waawo. Sigenda bigenda mu ebyo tikyagenda kujja sigagala kuba sagala kuyingira mu line etali yange. Lekambireke ebyenkuba. Enkuba banaye. Ebyo lekambivemu. Enkuba yatutte tenti ya Mayiga. Mayiga nadduka. Enkuba nerekawo tenti omwabadde Ssennyonyi. Ebyo lekambivemu sagala bigenda kuba ticha leero mu Bulange mu bimuli tewali ansooka mu kirasi. Ati muwulire njagala kuddamu Mayiga. Nammwe ba mafia b'Emmengo mujje wano ku video eno. Eggulire lyabadde bwe liti. Ssekattikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akalatidde abavubuka okwetanira obuyiiya naddala nga bayita ku mutimbagano. Agamba nti bangi beetanidde nnyo omutimbagano wabula ne balemwa okukozesa mu by'okwekulaakulanya. Ono abadde mu Lubiri Emmengo okuza olunaku lw'abavubuka mu Buganda. Abavubuka bakungaanidde mu Lubiri Emmengo okwetaba ku lunaku lw'abavubuka mu Buganda. Bano bavudde mu masaza ga Buganda ag'enjawulo. Omukolo guno gwetabiddwako akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssennyonyi kw'ossa n'abakungu abalala. Ku mukolo guno kubaddeko n'okwolesa ebimu ku by'emikono ebikolebwa abavubuka. Wabaddewo n'okuzannya ekigo ekiganda. Mu kwogera Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akalatidde okubeera abayiiya naddala ku mulembe guno ogwa tekinologiya. Laba omuswalo. Laba. Bituyigiriza ebintu bingi ebiwe. Laba omuswalo. Bakozese omutimbagano n'ebipimo bikalimagezi. Laba kona bikakalaakalanye. Nga babiyiizaako. Essimu zino zonna ziseereza olwendi nkufuna. Nazo ziyiziddwako ebintu bingi. Tugambe enkola ey'okuweereza ssente ya mobile money yatandikira wano mu Kenya. Laba omuswalo. Mukwatadamula bano abakubiriza okukozesa obukugu bwabwe okwekulaakulanya. Anaawangula ateeka okubaako ekintu kyakukukamu. Era njagala buli muvubuka mu Uganda yeebuuze obukugu bwe bwe buli mu kukanika, mu kulima, mu bikwate byonna, mu kubajja, muwulire, mu kutunga, muwulire, mu kubala bitabo, mu kujjanjaba, mu kusamba kapiira, mu kwoza mmotoka.
buli mulimu gonna gwetaago era buli muvubuka asaana yeebuuze obukugu bwe buli muvubuka mu Buganda okufuna kyagoberera oba kyakola. Abavubuka mu Buganda nsaba tutunuulire kyoyagala okukola n'okulaba bw'okifuna okusinga okutunuulira ebikulemesa. Ssentebe w'abavubuka mu Buganda Baker Ssejjengo atendereza Obwakabaka ku mulembe Omutebi okusoosowaza abavubuka. Tulwa abavubuka bonna tujjamu okusiba beeni tulwa oyo yali ajaguza amatikkira ge ag'omulundi ogwasatu yatukubiriza ng'abavubuka okusikyala mu bitundu byaffe enkulaakulana okusobola otusangayo. Olunaku lw'abavubuka olw'omulundi guno lutambulidde ku mulamwa ogw'okutumbula obuyiiya kossa n'ebitone mu kulaakulanya abavubuka mu Buganda. Abantu babiri ulira bamafiya ba Museveni kiki bakola. Museveni alina bamafiya mu buli wantu. Yakwata bamafiya n'abateeka mu kanisa ne bakulaga nti buli ekikutukako sitaani ne bateekamu obubondo obubonyabonya bannayuganda ne bateekawo counseling. I'm not against counseling gundi mu church njikiririzaamu naye ba Museveni ekintu bakikyusa ne bakikyusa bwe bati eyo gye mugenda mu counseling gye mwetyotyogolera mu basajja ba Katonda nga muli mu bubano. Pastor nyina sente zange simanyi na zeroni simanyi pastor nyina sente zigenda kuba ngenda kola ne bakuletera akabano ne kakutandika mu buli kimu ne bakutaka ne bocha business ne bakola batya nga bakugamba sitaani kati ne musiba mu kanisa nga si sitaani ne bakulaga nti tosaba kimala ebizibu kye biva bijje nnyo towa kimu kya 10. Kati ne mu Buganda nayo waliyo ba mafia bakulaga nti abavubuka ba Buganda be batayagala kukola. Mwe bannange nze tujja bwe tunaabeera ne kanisa mujja kwewuunya. Ffe wano tutambula n'omwoyo n'omubiri kubanga tulina emyoyo egiri mu mibiri. Tulina emibiri egirimu emyoyo. Tugenda kutambulira wamu omwoyo n'omubiri. Mayiga omanye ekikubya abavubuka ba Buganda obwavu. Abavubuka ba Buganda emirundi gye balaajanye mu kufiirizibwa mu bizinesi zaabwe ne mu mirimu gyabwe wali okoze watchinga Museveni ogamba okusamba emipiira bagisambirewa. Ebisaawe byonna bwe biba tebiriimu barakisi z'amagye na poliisi bazimbamu akeedi. Bwe baba tebazimbyemu akeedi ebisaawe byonna birimu magye birimu poliisi. Ebisaawe bye mwasangawo abavubuka bwe bakuŋŋaaniranga ne bakulaakulanya ebitone byabwe ebisaawe ebyo biri luddawa. Wayogerawo ki nga gavumenti emalawo ebisaawe? Kati ebisaawe byakusasulira ebiriwo byabwe omala kusaba ne bakugaana. Kati nze mbuuza abaana talent bazikulizeewa? Era wakolawo okinga ebisaawe bigenda bwe bityo omanyi mugenda ne mumanyira ne mulowooza mbu omulembe gwammwe gwe mugeze ennyo mu bintu mmwe bye mwaga nga mutte eggwanga mulowooza mbu omulembe gwammwe gwe gusoose okulowooza ennyo gwe guyina ebyamakulu. Jjo nalabyeko Mukasambidde ku UBC. Mukasambidde ku UBC yagambye mbu okujjako kalica y'Abanyankole n'ey'Abanyarwanda be balina be bafumbiza abaana nga kalica yaabwe ya future eyongerako buli awa speech ku mbaga amaliriza awadde ente. Mbu naye kalica ya wano Buganda wa batwala nnyaanya butungulu kati ne batuyambako bijjawo biri bye bajjawo mugundi mu mateeka mbu kasitolaba omukazi n'omwana kiwedde senga ye yaani kakundi k'Abanyarwanda sirwadda Munyarwanda mbidde Munyarwanda. Mbu muganda wa Mukasambidde yani mbu yakulira ye musajja wa Ssaabasajja Kabaka mu Amsterdam. Mbu omusajja wa Ssaabasajja Kabaka akulira essaza ya Ssaabasajja Kabaka erya Amsterdam gundi Netherlands. Naye Buganda wamanzizeyo wali bino ebintu ne bwe nandibadde mu kkanisa olwaliro nga ngina kubulira mu kkanisa ya bisenge byembadde nsooka kubanga tetujja kufa ku myoyo ng'emibiri gibonaabona. Kati gwe Kamayiga kasajja gwe akakalaakalanye olinga akagege akakalirire njagala owulire bino
wakolawo kinga bino bibaawo nvuddeyo ebyogambye embuno ebisaawe abaana bakulaakulanye talent sinkugambye ebisaawe baabimalawo talent bazikulakulanyizewa katikagera untwala mukoti tinkozeeki enaku bbiri tinazoddewo abantu bakoleki bino bimu ku bigambo by'omuduumizi w'eggye erirwanyisa envuba embi Lieutenant Kanoto Kahira oluvannyuma lw'abavubi ku mwalo gw'Erambo okumusaba bakkirize bavube mukene basobole okuzza abaana baabwe mu masomero. Eyo ennyanja tebagiyita Victoria mutuggyeko obusiru. Eyo ennyanja bagiyita Nalubaale. Nnyanja ya Buganda. Abazungu bagenda okujja nga kuliko n'amagye ag'oku mazzi aga Ssekabaka wa Buganda eyaliwo ebiseera ebyo. Era nga Abaganda bavuba. Kati omusirikale wuuna ali mu byambalo agamba awadde obuyinza abavubuka bavubeyo ennaku 2 bwe wakiwulira wakola kimayiga n'aka akatweka kakusongodde kalinganga ekiyembe kya koona bwe bagaana abantu okuvuba ne babawaayo onule 2 days wakolawo ki ku bavubuka ba Buganda be bagaanye okuvuba ne babawaayo 2 days ku nnyanja Nalubaale. Kati ova eri oleeta otugumba two oleeta kasikeritoniko weesimba jjalinga omuwade omukazi mbuno abavubuka ba Buganda baavu kuba tebakola. Mayigo alina amagezi mu mutwe. Mayigo alina amagezi mu mutwe ddala okakasa oli Katikkiro wa Buganda oli kamala byonna oba kasaanyawo byonna oli kamalawo byonna tolina amagezi. Eddoboozi lyo liri ki ku bavubuka ba Buganda be bagaana okuvuba ne babatuuza emyaka nti bagende bavubeyo ennaku 2 bazze abaana mu ssomero onule 2 days ku nnyanja Nalubaale. Eddoboozi lyo liri ki bane empulira obusungu ku busajja obwo baatidde okukomawo n'empuuga nga bamaliriza obwenzi. Mayiga yo yakomyewo yekka bakomawo mu biwaguwagu mubadde mu bwenzi omaze okuva eri omaze okwenda oyenze oleeta ebigundi by'ebisiraani byo byojjayo yonna by'okukumbye obireeta mu lubiri Bassekabaka ne bakugobamu. Dead are not dead, they are living dead. Oddangamu n'ozunza enziku emmengo otuzunziza wano Kabootongo ne UTI. Genda. Wakolawo ki ekizibu ekiri wano watugamba nti nno Buganda yekulembedde obwakabaka bwonna mu Uganda nti era Buganda byekola bonna babikola mbwe wasituka ku mmwanyi terimba n'ebitundu ebirala ne kwolwo lwe byasooka okulaba ku mmwanyi. Museveni yabasiiga ebintu ebyo guudu zonna zigwa wamu. Museveni ye wa guudu mbu Museveni eggulo lwe yayigiriza abantu okusaawa ebisagazi ne Museveni alina amagezi mu mutwe okakasa ko wayigiriza abantu okusaawa ebisagazi baleka Museveni kaasaze ennaanansi amugaye to crash de Baganda kakutte ennaanansi ne kasala eddakiika 10 kasala ennaanansi mbwa mugwe tukurashiyo genda okurashinga ennyoko. Naye bannange Katonda alina ebintu byakola senga tubadde mu kanisa twala tugenda kusooka tusituke tutenderezeemu oba tusinze Mukama atukoledde ebikulu n'ebyamaanyi. Gavumenti ya Museveni ng'etulagirira ebikulu n'ebyamaanyi mbu baleeta obutungulu obukamwa naye enkulaakulana yonna gye baatulaze eri mu baminisita abaweebwa emisava eminene abaweebwa emmotoka amafuta allowances be basobola for acres parish model development of agriculture and farming. Ba minister babiri mu bunyolo yonna ekikulaga nti 4 acre model parish esobolwa babede obusiru bwa minister ne government ya Museveni mwandi tulazo obuzeyi buli obweri nga bukola bwa tunenga bwina 4 parish model bwina enkoko ez'ennyama bwina enkoko ezikamwa ne mututwala ku bumyu ne mutwala mu lusuku lw'obumyu ne mutujjayo ng'obuzeyi buli bwe butinga bwina emmwanyi ezirika enkota z'amatooke awo ne tumanya nti 4 parish model eka ekola naye Katonda nga anaakusiruwaza mbwe nale mwe buliddwa omuntu gwewa mbuno bwa president afuta Museveni nga ndi wano
Inze nembera nga nze mumpite mu nkwase mu mulabe kye nakola NUP. Nkwata akalulu k'ekisolo. Nenkabanga ntikinga tana. Ne tukwata abe NUP n'obululu nga batikinze kiki? Ambulera yokka. Ne tukwata ne tulaga ensi NUP nga bwe bakalu neba ne Museveni oli musire. Inze NUP nga ni mwelare. Nyinza okubba akalunga ka NUP kokka nga batikinza ambulera ne nkwate box mukaga ezijjudde ate nga bonna benzi kutenda bo bonna nemwe musaga. Sijjayo kibalama je namuteeka. Kibalama na bulu kukireri nga bamutereka kubba akalungi kisolo. Munno musaga. Neba Museveni. Nemutwaka development eri mu ba minister. Yeyo ngenze yo nkyaliro lwa Sunday. Labayo. Watugamba Buganda, Uganda yo next tegeze kabalwa Buganda kubanga Buganda mwasirika mukolera Museveni. Awo tusose mu Buganda, ulire bweru wa Buganda. Kafeero Kizza omuvubi atenga musobozi wa byennyanja tumusanze Lwenyana mugombola ya Kanara Entoroko mu nkambi y'abantu abasengulwa amataba olw'okuboga kwennyanja Muttanzige oba Albert. Kafeero y'omukofu by'abaludde nga bemulugunya ku ngeri embi amagye agalwanyisa envuba embi ku nnyanja Muttanzige kigabakwatamu nga bateekesa amateeka mu nkola. Bo tebamala tusomesa bajja nga baasabwasa ne batuuka mu nnyanja mbooko ne batukuba. Mayege ebyo biwulira. Bamala tusomesa ne batugala twagala envuba eno etugitegeera bulungi. Ono agamba nti okuva mu mwaka gwa 2019 amatabalo g'abakuba tebakyalina bajjazi babeezaawo nga n'ensimbi ezigula ebivuba ebituukana n'omutindo tebazirina kubanga bya buseere. Batuule kubanga naffe eryato lya miliyoni 4 tetulisobola. Mayege ennaku eyo ogiwulira. Tugenda buwa miliyoni 5-6 nawo tetubusobola. Juma ategeka nga naye muvubi mu kitundu kye kimu okwemulugunya kwe tekwawukana na kwa Kafeero. Ebizinesi gye ninawo sinayo ndala nkimanyi yebezaawo famire yange yembezaawo nze nganze tusala kungamba ngene ngula eryato lya miliyoni meka nga sizikwatangako mu bulamu bwange sizimanyi na kuzimanya. Zino ze zimu ku nsonga abavubi ku nnyanja Muttanzige ze baloopedde akulira amagye agalwanyisa envuba embi Lieutenant Colonel Mase Tukahirwa olw'obulyako obuli mu kukwasa amateeka ate ennyanja ne Nalubaale n'agitwala. Luno olwabudde ku kyalo Kiyanja Eronyana mugombola ya Kanara amagye gasoose kusomesa abavubi ku mateeka n'ebyeyambisibwa mu kuvuba ebikkirizibwa. Oyingidde mu mazzi n'eryato etana license. Kati punishment yebakuwa wasasula obukadde 10. Mayege owulira. Obutasuka myaka 3. Mayege owulira. Kino tekyabalobedde kuba wawaabira wa mukama waabwe nga bwe beekobana n'abavubi okuva e Congo owulira mu nvuba emenya amateeka. Kyogamba Mayege agamawulire togawulira. Bw'omala okukubiriza abantu wasoose n'obuuza lwaki abavubuka b'ogamba abatakola wabuuziza kiki ekibalemesezza okukola. Wali obabuuzizzaako bye bakola. Nganga okutunga nganga. When Latif Madoyi was arrested by security operatives on 13th May, he was not scared because he had not committed any crime. He knew it would only be a matter of time before he was released. Police spokesperson Fred Enanga would later reveal that Madoyi was arrested for being in possession of government stores, in particular those resembling what the security forces wear. He was charged in court and remanded to Kasangati prison. Still, he had no fears about being jailed. He got the shock of his life when the prison authorities announced that the dreadlocks that he had grown for the last 17 years would have to go. This is Latif Madoyi before his hair was cut. He had maintained it for 7 years. Sinabudde. Oyo omusajja yali alina ebyalaani bye gavumenti si ye yabimuwa. Yayiiya ng'omusajja bw'ayiiya. Ne yeeyigiriza okutunga nga bwe yasobola. N'awa n'abantu abalala emirimu. Poliisi n'amagye ne bimukwata ne bimusalako ne batwala n'ebyalaani bye. Wabula ogamba muyiga wayogera ki nga batwala omusajja oyo kubwerera watali nsonga watali musango. Wali olabyeko mbuuza wali olabyeko wa UPDF ng'ayambadde engoye za NUP. Okakasa engoye za NUP za UPDF. Nedda tuzibambaza olaba obanga banaasulawo. Nkere enkyankwate enkofira ya NUP njiwe Katumba Wamala enkera bankeramu kuba masasi. Wayogera kinga batwala ebyalaani by'abavubuka eby'omu ghetto kati batungise nnyoko.
mbuza Mayiga bogamba okutunga ba specializing mu kutunga batungisa nnyoko nga ebyalani byonna amaje gabino na nebigundi mwe basajja mwe mulikirawo kutusirwaza nga abasumba babalokole bwe batusirwaza mbu sitani nga Museveni yabikola wameyo mvuddeyo mpira n'obusungu eyo mvuddeyo eggulire eddala erinnumye gundi eryannumye lirino n'abagambye waliwo obusiru obukutte ne bakitaffe bazadde baffe bamama ne bataata obusiru bubakutte obuva ku Museveni ate buli mwenare mu busufu labayo Kizimbe Masengere Ebulange Mengo amawulire mu bujjuvu nga tandise n'abatuuze ekyotera bano balaze obutali bumativu olw'abakulembeze baabwe okwesuulirayo gwa Nagamba mu kukola ku nsonga ezibaluma okuli enguudo embi ebbula ly'amasannyalaze n'ebirala ekiziŋŋamizza ekitundu kyabwe bano bagamba nti abakulembeze baabwe tebakoze kimala okulaba nga bafuna obuweereza obweyagaza katwabe ebisingawo ku ggulire lino abatuuze abawangalira mu muluka gw'Ennakatoogo mu ggombolola y'Ennabigasa basisinkanye minisita obubeezi ow'ebibiina ebiwozi by'ensimbi Haruna Kyeyune Kasolo ne bamutegeeza okusoomooza kwe bayitamu. Nina ebibiina byange abavubuka abamu bye tugezezaako okukola obufunda bw'ensawo yange. Netujja ne tukola ebibiina by'abavubuka emwanyi banga batusakira ensebo twakulonda kutusakira. Ulira obusiru obwo. Ulira obusiru obwo. Bagamba nti bakooyokera mu Kibululu nga baakoma kulaba miti gy'amasannyalaze mu kisanja ekiwedde n'okutuusa kati tewali kyali kikoleddwa. Tolaba nga nnaku kulaba miti gy'amasannyalaze nga kulina ku ndiro bwe tuti ne gumala emyaka ena kati egiweddeko nga guli awo ng'ogulabako bulabi. Twagakulu nno omuntu oli gw'otegedde yagamba nti nga tali kanca Kasolo omumugyako era bambi abamu ne baterebuka olw'amasannyalaze okukeera ku makya naye n'okutuuka kati emiti gy'egyo gye bakugambye otuyambe. Mu ngeri y'emu abatuuze beekokkodde enguudo embi mu kitundu kino ezifumbekeddemu empompogoma z'ebinnya nga mu biseera by'enkuba gujebagira. Ebyuma twakoma kubiraba wano mu Kwale mbu nga bisala nguudo kati simanyi oba byasala zaabo nawulira mbuzeeyo eri simanyi bwe. Kakati akaguudo abe tulakita ziwampanga ne tukakolokota nga tukolokota buli lunaku kakati biwonko bwe bagenda okukakola kibateekamu kakalabati kati omuntu wakagaali tasomoka. Omubaka wa pulezidenti ekyotera Apolo Mugume akubiriza abantu okujjumbira enteekateeka za gavumenti okusobola okwekulaakulanya kyokka n'abagumya nti wadde enteekateeka ezimu zirimu ebirumira bakufuba okwetereeza. Basaba tujumbire government programs kubanga mwazuulidde emyoga PDM honorable yajja wano tujja wano tubasomesa naye wabadde ebikyawula ku honorable minister ekusente za PDM especially service delivery n'endala n'enguudo akawumbi ako tukyakafolowinga akawumbi. Kwogera kwe Minisita Kasolo ategeezezza nti ng'akyali mubaka w'ekyotera yakola buli ekisoboka okubunyisa emiti gy'amasannyalaze kyokka yennyamidde olw'okubanga n'okutuusa kati tebafunanga masannyalaze. Natandika amasannyalaze mu kwagala Mukwagaza ne mukwagaza n'enkataataata tugatambuzeeyo mukwagaza nagenze maze mukwagaza ebintu byonna wengakoma amasannyalaze emiti egyowansi gyavunze naye emisiimi gikyali miramu tugenda gakola muwulire bulungi muwulire awo kati nze nina ebyuma ebyange kubaza nti businessman esinga ne district ebisinganye bya district otegedde so nolwekyo nze amakubo otegedde naye bannaye obusiru bukuta abazadde baffe bannaye Mukama atuyambe. Kasolo bwe bamala omuwangula akalulu kubanga Museveni yakola bw'ati ebitundu baabigabana ne bamafiya baabwe. Kasolo bwe yalaba abantu nga banyiivu eri NRM n'atandika ossuula emiti gy'amasannyalaze okulaga nti amasannyalaze gajja abantu ne bamumma akalulu. Bwe bamumma akalulu Kasolo yayogera ebigambo bino gye biri ku internet kwa kuba nti obudde bunkutte. Yagamba tebajja galeetawo wano. Era bw'oba omanyi oyina ezange ze nakuwola zimpe tombuuza bw'osanga tombuuza kwata byange ogundi obimpe twawukane nga babigate n'amasannyalaze tegajja kujjawo wano kubanga enkulaakulana ye yagituulamu ye yagaana amasannyalaze okujjawo awo kubanga Museveni aba yagala ekitundu ng'abantu be bali mu buyinza. Kati wulira ekiriwo agambye ku kyenguudo yayina ebyuma mugagga okusinga district namba batata ne bamama ne bakuba engalo. Nti ye businessman alina ebyuma ebikola enguudo ebisinga ebya district. Nti district mwena ne bwe mwegatta temusobola temutuuka Kasolo mu mavivi
wabula omusajja w'enaalemu abadde ayambadde ogusaati gw'obusiru agambye bw'ati tuli mu kibululu tetulina masannyalaze tuli mu nzikiza naye mutuwe municipality mbuguno omulembe gwa Museveni tetulina kulumwa fe wano mutuwe municipality bw'ayogedde nayogera n'agamba tuli mu kibululu tuli mu nzikiza tetulina masannyalaze naye baagala municipality kati emirimu gya municipality bugenda gikola muti municipality tebagikaka omuzadde bw'okaka omwana okufumbirwa nga muto bakukwata omwana akula ne wabaawo ebiraga nti omwana akuze era bw'aba agenda okufumbirwa liba ssanyu nga ddala atuuse okuba nga afumbirwa municipality tebakakankake kati mwe mwagala kufumbiza mwana ku myaka 12 abali mu nzikiza mwagala municipality ne mukuba n'engalo naye mulina amagezi mu mitwe mbuuza mwe ababadde ne Kasolo omuvubuka gwe nabalaga wano omuvubuka gwe baawamba gwe nakabalaga gwe nasembyayo wano okubalaga gwe nabagamba Kasolo ye yamuwamba Kasolo alina n'emirambo mu ttaka kati abalaga mbu ye yaleeta amasannyalaze jjajja wa Kasolo alina ddaamu oba Kasolo ye bwagenda okunyala anyala ddaamu nti buli wanyala wajja w'amasannyalaze Kasolo akunkumula ddaamu nti akunkumule abawa amasannyalaze ati munnange ndi musajja muganda kwegamba ye akojowa ddaamu bw'amala okukojoba ng'awo nga basimbawo ani transformer power plant awo nga basapurayinga amasannyalaze naye mulina amagezi mu mitwe Kasolo yabakiikirira emyaka emeka lwaki amasannyalaze gatuuse kale ne bya Latifu Sebagala yakiikirira Kawempe emyaka 21 yayingira 21 nawe emyaka 20 ngali mu parliament kati agamba Kawempe empya kyogamba ekadidde emyaka 5 gyotabaddeyo katulabanga gwe muzibu tulabanga gwe mukyamu okubanga Kawempe wajiwa feke ne zikadira mu myaka 5 naye Latifu Sebagala ina magezi mu mutwe Headmaster omulamba director omulambo w'essomero nogamba nti Kawempe wagirabirira emyaka 20 nogizimba myaka 2 wotabaddewo emyaka 5 ekaddi yeweddewo mu myaka 5 kati otuwa Kawempe empya wajizimbisa seminti ki wateekamu musenyu ki wateekamu mitayimbwa ki go wateekamu feke tokomawo oba oli wanopu totunyumiza tokomawo tukoje ejogo ly'abanna byabufuze mu Kawempe empya awunja kuwagirawo wa UPC wakiri obote byalekawo n'amini bikyaliwo bipya ebibyo biwalese 2 bikadde kati otusuliza simanyi Kawempe empya mbunze owa Kawempe empya Speaker Veyo yatondere Buganda if not Kawempe empya ngenda wameyo nvuddeyo ne musaba municipality watali masannyalaze Kasula abasemu n'emirambo kati mutulaga mbuje muddukira ebyo biwanyi kati buli weekend abeerayo n'omukolo okulaga otwanyi bwabuna alimu otwanyi gwe twakuziika gwe Kasolo tokyaddamu kufuna elective gundi position naaka ne bwe wachi amanero si wano olinga NRM nawe Mayiga soko onoonye bw'oba olumirirwa abavubuka soko onoonye biki ebyavuwaza abavubuka Banyarwanda mmwe gwe Munyarwanda gwe Mayiga Abanyarwanda abo be bayavuwaza Buganda ne Uganda nze nemba Katikkiro Abanyarwanda ne batwala ennyanja Nalubaale bambulira oba Nalubaale kiri mu Lunyarwanda naye oli eyo oli mu bwenzi bw'omala okuvaeyo mu bwenzi nojja ng'ozunga mbu olwo oyiyiza omukolo gw'abavubuka Katikkiro kamalawo byonna senga omuzira gwa byaka katone gukaasa bw'osoma mu kitabo kya Yesu essula 10 Katonda yakuba abasajja amayinja n'abatta wabadde wasaana okuva effunfugu mu ggulu nga lya muzira likuba akatwe likaabye olyoka otegere nti Buganda eyina ate teeka wabi ate Mayiga ogenda kuva e Buganda awo ogenda kuva e Mengo tetugenda bbawa bitiibwa nga mwetabye mu batubonyaabonya abantu temubabulira kituufu kiki kibabonyaabonya mwagala bakole ki ng'omusajja akugambye kukwata ng'ovuba owa obukadde 10 fayini
Gwe nojja n'ogamba mbu abaana bakuze talenti ebisaawe biriwa n'ebisaawe biri ku magombolola nabyo Buganda mwe bennyini ne mubitunda nga muli Mmengo ne muteekamu biki ebisaawe byonna ne mubimalawo mu Uganda abaana tebakyalina we basambira mupiira kati abaana bazanya na mundu naye katukuze omulembe gw'emundu mujja guwulira bajja bafumita ebiso mujja bawulira anti bazanyisa mundu si kyekyo bazanyisa mundu nja kutuma omwana wange agenda afumita omuntu ebiso bana bazanyisa zibeneti tebakyalina kirala kye bazanya ennaku ezo nabuuza Ebeni osamba omupiira nti abaana bantema abaana bansamba ekigere nze ekigere kinnuma abaana ffe tebalina we basambira mipiira genda erito tumanya nakutumanyira kale katuwumbewumbe wiiki mu ddakiika 10 zokka tuve wano olunaku lwali lwa Sande obwo bulumi mbadde sobola kusula nabwo mulundi mula kuba agamawulire ndagala byekiro nensula n'obulumi obwo nga mpulira njagala nkwateka mayiga nkatuge sina wempita kubyogera ne ngambo bangende mbyogere nga mpulira nfa bawuddisa abantu olunaku lwali lwa Sande ne tusoma ku bulagajjavu bw'abasajja ba Katonda okulekerera emirimu gyabwe ne batagikola nga bwe bagirina gikola abalina obulumi ne beetuuma n'obuvunaanyizibwa bwabwe ne bwetuuma ku bantu nga bw'olaba nti mu ddwaliro ne wamala wabeera nga abasawo batadde wansi ebikola lwe baggulawo layini ebeeva eno paka bunjakko ng'eva wano wendi paka bunjakko lwaki abasawo babadde tebakola kati obulwadde ne bwetuuma ku bantu kati lwe baddamu okuggulawo n'osanga layini Yesu yasanga layini y'abagenge 10 naye nga mu kitabo ky'Abaleevi bayibuli eragira bakabona okufaayo nnyo ku bantu okulaba nga babajjanjaba ekigenge kiwone Katonda yabuulira n'Abaleevi oba bakitaffe mu Katonda gwe balina okujjanjaba abagenge kati bakitaffe mu Katonda ne batuuka ne babeera bakitaffe mu kutunda yeekaalu ne bagijjuzaamu sente kutunda ne baleeta amayuba ne baleeta bidoodoodoodo ne baleeta ebintuntu ne baleeta biki batandise n'okutembeya abakazi owaali kyogamba mubawona tosobola kulondamu n'omu londamu omu mukuwe n'amulonda osiimye nze sisiimye kati omuwala omulala agenda ajja wamma pasita nze musiimye gwe omusajja osiimye nange oyo simusiimye ddamu onoonye byebiri mu kkanisa ne bajjayo abatannafumbirwa ne bagamba buli omu noonya munno tubasabire mugende mutandike life mu kkanisa ebigenge ne biruma abantu twasoma mu kitabo kya Luka essula 17 olunya lw'11 paka ku lw'14 Yesu bwe baamukabira nti Yesu jangu tusaasire n'abagamba mugende mwirage bakabona ngala ne bababuuza bwe bagenda okutambula okugenda bagenda okulaba nga bawonye yali abagamba mugende mu bakabona bategeere nti n'omulimu gwabwe gwe baasuula kati NUP yegukola buli muntu yenna ayina ennaku buli muntu yenna abbiddwako ettaka buli muntu yenna awulira buli muntu alina obutali bumativu buli lwalaba NUP ng'etambudde bwetyo eyiseewo n'agamba leka gavumenti ekyuke essuubi lijja kukomawo ebyafa bijja kuzuukira eryo essuubi lirina kubeera mu bakitaffe mu Katonda okuva lwe bafuuka bakitaffe mu kutunda Katonda n'asitula amayinja kati Katonda asitula omulembe omulala kati ba Museveni balaba bulabi nga abavubuka bazzeemu amaanyi bali bagala tubeere basekibote bagenda okulaba nga tuyitawo nga batulaba bagenda okulaba nga tuyitawo tugenze okubeeraga nti kati ffe tuliwo nti oyani nti komanda edi muntu eti mumukwate ne bwe mumukwata akomawo komanda akireewo baali bagala tubeere basekibote tubeere mu bya kisiru tubeere mu bya kisiru mbunaffe tubeere nga bakaleera kugenda wali mbolo tuli mu komedi tetujja kubeerayo mu komedi bakitaffe mu Katonda temukyalina makulu essuubi ly'abantu lyava mu kkanisa
lyava mu bakitaffe mu Katonda ne ligenda mu nkyukakyuka abantu abali mu nkyukakyuka ab'NUP. Waliwo omukadde yatunyumiriza bwe yakutte Kyagulanyi mu ngalo. Muyise Kyagulanyi kuba ndi kitawe mu Katonda kati nakotinze da Bible. Omukadde yatunyumiriza bamubuza jjajjawo ng'owulira nga mpulira engalo nsituka ne mu bbanga bwe nti nga mpulira ekintu kinsitula nga nnwana nga njagala mpitewo ngende eri ntule naye eba naago oli omukadde. Waliwo omukadde yabadde tatambula bwe yakutte His Excellency Kyagulanyi mu ngalo omukyala n'agwa wansi n'akuba ne push up n'akkirira gwe vax zino eza Museveni ziyagira nga jjajja omukadde yabadde tatambula yakutte bulungi ku ttaka bw'ati President namugamba maama leka naawe namugamba nedda gwe mwana gwende kanze nkulage ningamba bannaawe buli lwolaba Kazimba Mugalu ng'onyweza ensawo yo ng'oginyweza kwata ensawo Kazimba Mugalu bwakusala ensawo tokuba ku simu yange buli lwolaba Kazimba Mugalu setaani yaba amutambuliddemu essuubi lyakyuka Yesu yagamba bw'ati mudde mu muzannyo bwe munaasirika amayinja gajja kwogera kati amayinja kyovolaba buli bye twogera bibaluma lwaki ejjinja terimanyi kye lyogera ddyo Katonda kyalitaddemu kubanga ejjinja kituufu teryogera ffe tetwali bakwogera nze nekyokusooka nali nnanaagira nze nali soogera omuntu eyali ananaagira bw'atandika okwogera ng'omanya mitawaana myereere bw'oba owakana genda obuuze Falaawo. Musa agamba nnanaagira nze simanyi kwogera namugamba gwe genda gyali mitawaana myereere okuva Musa lwe yatandika okwogera mpaka lwe baava e Misiri. Yeremiya yagamba ndi mwana muto simanyi na kwogera namugamba kati gwe aba ayogera abananaagira bwe batandika okwogera ng'omanya Bakazimba Mugalu abaali balina okwogera baasirika kati ffe abananaagira genda olabe sayansi agamba bw'ati sijja bigenda mu kuba byonna Katonda yabikyusa kati ejjinja ddyo bwe lyogera ejjinja bwe litandika kwogera liba terimanyi kye lyogedde era nze temumbuuza bye nayogedde eggulu sibimanyi kubanga omuntu yaŋŋamba tayipinga awo Bible and politics okuva ku olwo byenjogera sibimanyi gwe kasita kibanga ku mutwe gwa video kwaliko Bible and politics tombuuza sinze nabyogera anti mwasirika ne mukola bye mutalina kukola kati amayinja gagenda ku directinga oluntu nga bwe lulina okutambula abayaga naye ate ne Miriam Matembe naye nawe ate Miriam Matembe wakisusizza Miriam Matembe watulimbye Miriam Matembe yagambye omwana alina ennyumba esinga ya Museveni esinga ya Besigye esinga yange gwe bagamba omuyaga uyu mwana muyaga naye ate ne Miriam Matembe ekintu nga yakiwanise wala nnyo ate naye mbu mulimu geeti osooka kwesooka esooka oteekako kigalo neyeggula eddako oteekako liiso neba ne Miriam Matembe ate naawe watulimbye bannange oli omukazi kajubi oba bituufu mbu n'otuuka wali mu inner part of the house neba naye ku luno bwenzirayo njagenda Emagere yo sigendangayo naye njagendayo ku luno oteeka okutuuka Emagere kubanga Miriam Matembe alina engeri gye yanjagaza ekintu yagambe kiri ekiyungu kya Besigye toleeta ate neyange gubanga muzigo Miriam Matembe wanjagaza okuteekayo kati nsabe vacation ngende Emagere awo twagenda ne Mwezekeri essula 13 okuva ku lunyiri olusokotuka ku lunyiri olwa23 waliwo obulagajjavu bw'abasajja ba Katonda awo n'essula yonna nga baalagajjala ne bazimba ogusenga ogwabwe Katonda gwe yagamba okumenya Bayibuli ebanja abasajja ba Katonda bituufu ebyo ebiri njagala ngende osagala mu binyumize ebintu ebyo ngende yonze embirale naye ngende ne kamera yange nkwate ebintu ebyo Miriam Matembe abasajja ba Katonda musituke otherwise bwe mutaasituke bajjeno balimu NUP erina bajjeno erina bakitaffe mu Katonda erimu bakatikkiro ba Buganda erimu buli kye wali olowoozezaako erina media department erina ba minister kale ebyo byamu kye tulina kye tubyetaagamu
by the way mwe bakazimba mugalu tuba missing interreligious council lwalo ne bwe mubeera mu meeting mu kizimbe ne kibakuba ne mufa mwina ne mufa serwadda bali mwina ne mufa olunaku olwo kitaffe mu Katonda edi mutwe tumujja bujja wali kozi ye musiramu ye musiramu ne tumusindikirawo ku odi Kampala nabira mufuti atenga general kati ne tufuna yawani ayine kirevu omulala ne tumusindika mu basodokisi nabira siprutriatori waliwo omusajja simanya ayine erinnya lya Yonani oyo wabasodokisi ali awali domanti engato zayo na lwangozi bulidde gwe musajja gwegwe oli oyo kulya sente za Museveni wali simanyi ndi wancha ndi muchika simanyi ndi wachika ndi simanyi ndi muchika oyo waba 7 side aliyeyo kutujuliza toyiza bwerere temwina makuru anti mwagana okwogera ana navira bwatandika okwogera tomubuuza kigambo kyayogedde abata kimanyi mungezanga ne mumbuuza bye nayogera sibimanyi Mukama yagamba kinateeka mukamwako kyono oyogera simanyi bye njogera Olunako olwaddako twasoma mu kitabo ky'Abaruumi nga twawula enjawulo eri wakati wa bannayuganda n'abatali bannayuganda. Bayibuli egamba mu Baruumi essula 8 olunyiriro lw'e14 paka ku lw'e17 we twasomako olwo. Katonda yatuwa omwoyo ow'enjawulo. Katonda teyatuwa mwoyo wa kutya. Tulina okuyimira mu buvumu mu maanyi mu bwesimbu. Bw'oba oliko kyotya twali mu kitabo kya Yeremiya essula 3:16 nga Bayibuli egamba genda ogamba oyo omwana gundi ne gundi abaana b'eni yupi abaana genda ogamba abaana b'enkyukakyuka nti ngenda kubeera nabo ngenda kukola ekigambo awo kijja kutokota naye ngenda kukuuma omuntu nneme muwaayo mu mikono gy'abasajja baatya ne bwe bali bamukuta obulamu bwe bujja ajja bukomyawo ng'omunyago mu mukono gwe. Yeremiya 3:16 paka ku 18 kanziruke misinde. Olunaku olwaddako twabuuza nti nno Uganda ne bannayuganda Uganda tugiteekedde tutya obulamu bwayo obw'omu maaso tutereseewa tukola tuterekawa essuubi lyaffe erya Uganda. Ku olwo twali mu kitabo kya Matayo essula 6 olunyiriro lw'e19 paka ku 21. Muterekenga toterekanga ku nsi toterekanga mu nsi ewali enyenje n'ababbi naye obulamu bwo butereke kulanga otereka mu ggulu kubanga ebyobugagga by'omuntu gye bibeera n'omutima gye gusula tokeranga ku makya n'okera ku makya n'okola ebintu by'okoze olunaku lwonna ng'akawunti yo ey'eggulu toyina kyogitaddeko. Buli kintu kyonna kyokola bw'olaba nga kyogenda okola bw'olaba nga tekigatta ku akawunti ye ey'eggulu kireke olw'obulamu bwo obw'omu maaso. The life after death. Ate mu byobufuzi buli kyokola bwe kiba tekigatta ku Uganda kireke. Bwe kiba kigatta ku Uganda kikole to the maximum. Nyina akantu kena babulyako wano twali tuli mu misinde ku ssomero. Twalina games master bali bamuyita Odongo Gideon. Odongo Gideon yangamba twali tudduka gye emisinde gy'okwetoloola. Nangamba Willy run faster than your legs. Bw'oba okola ekintu kyonna ekigatta ku Uganda kikole munansonyi wabannange waliwo enamba enkubiranga nina okusooka okumanya kiki kuba tusobola okugwa ku breaking news wano so mba njina okwatendinga okumanya then bwe kiba kirinda nenkikwasaganyanga
nvuddewo ekintu kyonna ekigatta ku Uganda kati oyina okukikola okusinga n'obusobozi we bukoma. Neŋŋamba buli kintu kyonna kye tukola tukikole nga tumanyi nti mu nsi bw'oba oli munnayuganda bw'olowooza nti ojja kulowooleza mu kuinvestinga awalala weerimba era ojja kumalirira nga Uganda gy'olina okutereka interest yo ey'ebyobufuzi n'ebirala byonna kuba twali tusoma mu Bible and politics. Kwolwo twekoonako ne mu kitabo kya 2 Kings chapter 5 ne twogera ku mulenzi oli Gekazi eyatwala ebintu mu kiseera ekitaali kyo ye yalema okutambulira ku kye yali alina okutambulirako. Omusajja n'amubuuza byebi n'ebiro kyekino ekiseera ekyokukola bino ebintu by'okoze wano kati okakasa kyekino ekiseera. So nayo jaggendayo some gambye twasoma Matayo 6:19-21 ne Bassekabaka ekyokubiri sura 5 lunyiri lwa 25 mpaka ku 27. Olunaku olwazzeeko nabadde njogera ku mukisa ogwe tulina wakati mu olutalo lwetulimu ne Museveni. Olutalo lw'okukyusa eggwanga lyaffe Uganda mukisa gwennyini Katonda gwawadde generation yaffe. Gwalabamu ekizibu okyalabanga Abayisirayiri abaali ne Sawulo. Naye bw'omala okwambalwa omwoyo gwayambala Dawudi okuyimirira kwa Goliath yakulabamu opportunity bwalumba Goliath n'okulemererwa kw'abano Abayisirayiri abaali ku lutalo kyawa Dawudi obuvumu okukola ekyamaanyi era erinnya lya Dawudi lyatandika okuyimbibwa okuva ku olwo mpaka leero ne bendera ya Isirayiri bagiyita bendera ya Dawudi. Dawudi ajja mu pule ku kukuba Goliath n'olwaleero bakyamuyimba. Naye omukisa ogwo yagulaba mu kiseera ekizibu. Goliath atuukuumye naye amagye gonna gatidde ne Isirayiri yonna etidde ennaku 40 kyamutwalira essaawa ntono nnyo. Olunaku lwe yatuuka olwali olwa 40 lwe yasolvingiramu problemu eyo nga bamazeewo emyaka 40 nga bamazeewo ennaku 40 balemereddwa. Bwe tuba twasalawo okuyingira mu mwoyo wa Dawudi oyo omwoyo wa Dawudi omulala walemerererwa bwe paba ebeera opportunity gw'oyingirewo. Kwolwo twasoma Dawudi bw'amala okuwangula Goliath kati ate afuna olutalo lwa banne bano kubanga Sawulo baali baalaga Isirayiri nti Goliath w'amaanyi. Dawudi n'ava eka mwokya n'abalaga nti Goliath si w'amaanyi n'amumegguza ekigo ate Sawulo n'anyiiga. Kwolwo twali mu Samwiri ekisooka essula 19 nga Bayibuli egamba Sawulo n'ayita mutabani we n'abasajja be bonna abapoliisi n'abaani n'abagamba mutte Dawudi. Lwaki? Dawudi yabalabisa nti ebbanga lye mumaze mu opposition nga mulwanyisa Goliath, ebbanga lye mumaze ku front line nga mugamba mulwanyisa Goliath mulimba, yero yasituka Goliath lwe yasalibwako omutwe. Kati olutalo luli ku Sawulo ate owaffe yennyini. Mayega Sawulo. FDC Sawulo. Besigye Sawulo. Mpuuga Sawulo. Mukimanyi nti abaana bagudde mu kintu nti Mpuuga yerake choice. Mpuuga mumulabirawo nga yegonza bw'abeera mu audio nga jeko Mpuuga mbu yerake choice. Omwana yagambye naye bannaye kityanga Mpuuga yerake choice. Mpuuga yerake choice. Wamagwe wulira. Mutte Dawudi nga bonna abalagira kutta Dawudi olw'okuba yatta Goliath. Kati nze mbuuza Sawulo wali oyagala okutta Goliath oba emyaka 40 mubadde mutulimba? Bayibuli egamba nti olunaku lusobola okubeera omwaka mu kibalo kya Katonda. Olunaku luyinza okubeera emyaka 1000. Kati osobola oddufuula omwaka. Ennamba ya 40 bamala ku lutale ennaku 40. Museveni abadde abuutikidde Uganda emyaka 40. Dawudi olwesowolayo bw'ati n'akuba akasajja enkeera waalo okuba eno amukuba mu ssuula ya 18 amini ya 17 tutuka mu 18 nga miranga mu 19 agamba mutte Dawudi. Twasoma essula eye 18 ne 19 eya Samwiri ekisooka. Olunaku olwaddako twali tugamba
Uganda tuli investment ya Katonda. Ffe tuli kintu kya Katonda ekyomuwendo. Kyovula bakasito tuzanyirako obeera owedde. Gwe kasito tuzanyirako ng'owedde. Otuuka ne we wali olowoleza mbu oli w'amaanyi nnyo nga tosobola naku bamuwadde ekiwabyo. Bamuwadde ekiwabyo asala olulagala lwamulemye. Bannaye Museveni. Bannange ennaku eri ku mutabani w'Omunyarwanda oli. Bamuwadde ekiwabyo asaleyo olulagala olu lwamulemye. Ne bamuwa ejjambiya asawe ebisagazi. Naye bannange ebivubuka ebyabadde byetooloddaawo muli n'abasiru temulina magezi. Waliwo oluvubuka olumu lwabadde lukutte ejjambiya nga Museveni banne nnyinza okutemaga amatako gonna nenga yabuluzaamu bibiri. Nga yekunamiza bwati nkatema ensingo nkatema omutwe ne gugweriwe ekiwuduwudu ne kigweri. Omuvubuka myaka 28 yabadde ayimiriddeawo ku Museveni alina n'ejjambiya bannange bannange kisanga atakitte embogo yasanga Ssuubi Kyagulanyi. Nalabye omukisa ne ngamba naye Mukama. Mbukasa w'ebisagazi ne bakatwala kagende kasala ennaanansi katulage engeri omuntu gy'ogaggawala ng'osaze ennaanansi. Okuva lwe bazannyira ku ky'omuwendo kya Katonda, Bayibuli egamba mu kitabo ky'Okuva essula 19 nti gwe oli kintu kyange eky'omuwendo. Gwe Uganda oli kintu kyange kya muwendo. Kati Katonda atukuumanga omuntu bw'okuuma ekyapa kyo. Era omuntu bw'akwata ku kyapa awo biba bikaaye. Kubanga ky'ekyomuwendo kati abantu kye basinga okumanya ennyo. Ekyapa negwe nno gw'osaaga n'ekyapa. Waliwo ebintu bye kansirike nve ku mboozi z'ekyapa. Twali mu Kivulwawo ne Mamebe. Ne mugage Mamebe nitogeza nonsese tukaguno omwaka. Yongera obeerewo kubanga ngenda kuleeta wano ekyapa nga toliiwo. Gwe n'osaaga n'ekyapa. Mukazi wattu. Wama Mamebe nirinde ekyapa kijja kujja. Olunaku olwaddako twagambye nti Uganda zukuka mu tulo. Ne tusoma ebitabo bino wammanga. Twasomye oluberebere 16 okuva ku Lusoko tuka ku Lwomukaaga. Awo waliwo Saala. Mukama yamugamba wano yali yakafuna ebigambo bya Mukama nga byokya n'okwokya bwe biti. Ogenda kuzaala omwana ow'ekisuubizo. Omwana ogenda kuzaala omwana avaamu eggwanga. Abaana abali mu ggwe balinga omusenyu gw'ennyanja. Mu ssula 16 n'agamba genda ofune omuwala oli anzaalira omwana omuleete ku bisambi byange wana abeere mwana wange. Nga bannayuganda bwe mugamba mmwe mu bannayuganda temuliimu muntu ayinza kukulembera Uganda. Museveni kati wuuyo awo mogose ennyuma takyasobola kusala naanansi. Museveni takyasobola kunuula naanansi ku kigundi kya ne bw'omuwa ejjambiya. Kati kyamugamba Uganda mugenda gigata ku Congo, mugenda gigata ku Sudan, mugenda gigata ku Kenya. Kubanga kako tekakyaliwo. Ate bwe njogera mu mulowooza nsaaga. Ekamala okukabalagako nako kubanga noddawo ne mugamba oyo omwana awaayiriza omuntu omukulu. Nobabuuza omuntu omukulu yani Museveni naye muntu. Bosiko mwana wa nnyabo. Eddoboozi nga limuzi. Awo yabadde agenda okusala ennaanansi. Kawedde byo mutanasala ennaanansi obadde kinaawo. Bosiko mwana wa nnyabo. Bosiko alinga kakano wano. Mukalabe.
awo batuusize gadi Bosiko alinga alimu America Bosiko laba Bosiko I'm going to crush the Baganda. I'm going to crush you the Baganda. I will crush everybody. Mama Katonda. Video yawedde tannabasala nanasi. Kati nze mbuuza Uganda mututwala ku Congo, mututwala ku Kenya, mututwala wa. Naye osanga no wenkyuka weddemu amaanyi. Banange Museveni tasoboka. Museveni nga musajja musibu. Nge nanasi ya mulimye sala. Nze mbatunulira olumu nembe esonyiwa ne gamba nzire kansirike kasitandi mwenale mu nze mmanyi ekiri ku Bosiko. Ajja n'abalimba nga atamba n'abagambye atambulira ku biki ku biyiso. Naye nanasi etamanyi mpiso. Video ewedde tannasala nanasi nakati Museveni ali bunyola asala nanasi. Never naye Mukama otusanyusiza. Kwazi wakuba ambulance erimu abalwadde ne bakuwa obwajjeno. Kale. Kakati wano Sala alina okuzaala abaana. Munda muye Mukama alaba mu ggwanga ddamba. Sala agamba sisobola. Omulala anzaalire Museveni era yatufuga. Era yalina vision. Kati vision yiyi abagambye balina obutungulu obukamwa. Oyagala obutungulu obw'amagi babulina. Vision yiyi. After 40 years vision gye mwatugamba kutuyigiriza kusaawa bisagazi. Mujja kiwulya. Wano waliwo omukyalo omulala omwe yeebaka ennyo bamuyita Uganda. Ne walawo omukyalo omulala bamuyita Rwanda. Museveni ng'akiikiridde Rwanda. Najjawo obuwe n'afa n'asitulawo n'akwata omulambo n'aguteekawo n'atwala omulamu. Era ssebo kati Rwanda yeeyita Pearl of Africa. Saabagambako ekintu ekyo. Bw'oba oyagala vidiyo eyo nja kugikuwa. Baali mu lukuŋŋaana lwali Jennifer Musisi yali akyali ED wa Kampala mu lukiiko olwo Jennifer yalimu. Kagame ne yeewaana nti kati be ba Pearl of Africa. Musisi n'amugamba Pearl esigala nga Pearl ne bw'ogivulunga mu bisooto n'ogiddugaza n'ogiwandikako n'eryanda ebeere ya bbulaaka. Pearl esigala Pearl. Era obwo obunnabbi Jennifer Musisi ye yabusazaamu n'agaana Kagame okufuula Rwanda Pearl. Ne kakomyawo amagumba konna amagumba gakaanamye gakalinga ako Kagame amagumba gakaanamye galinga ga Brian White. Mbu kiki? Mbu Rwanda yalina source of River Nile. Aba basajja bagamba River Nile source yayo eri Rwanda. Senga nayo bali basobola ogisitula bali gitutte batwala omwana omulamu ne batuwa omulambo. Naye ntwala omukisa guno okutegeeza nti bonosoma Bassekabaka ekisooka essula ey'okusatu ojja kukizuula nti omwana yaddayo mu mikono gya maama w'omutuufu. Katonda yawa omusajja amagezi omusajja ogu Sulemaani amagezi Katonda ge yamuwa omusajja ogu yazzaayo omwana ewa nnyina omutuufu. Ne wabaawo omukyalo omulala eyeekobaana ne munne omu n'asiriwaza munne ne bali omwana. Ono baamuwa mulambo naye owuwe yamulaba. Naye waliwo omukyalo omu eyakkiriza ne bali omwana we. Ate oli n'akweka omwana gwe baali balina okuddako. Omukyala nakkiriza ne bali omwana era mu statement y'omukyala genda osome Bassekabaka ekyokubiri essula 6 okuva ku lunyiro olw'abirimu okkirire. Bwe batuuka emisango nga gigenze ewa Kabaka agamba bw'ati twateesa n'oyo tuli abaana ne tusooka owange bwe twamumazeewo kati owuwe amukwese. Waliwo ga minisita agasirwa ageekobanye n'Abanyarwanda nga go ganna Uganda gali ku mwana gamulye. Naye ono ye temujja mulya. Temujja mulya. Mujja kulya bannyoko. Olunaku olwadzeeko twabadde mu kitabo awo twadde tusomako kuzuukuka mutulo then eggulo twasomye ku njawulo ya NRM
ne Museveni waayo, NUP ne Kyagulanyi waayo. Buli omu mu gavumenti ye. Tetusobola kutambula nga tudda mabega. Bwe tuba tufugiddwa omulembe ogw'amateeka buli kamu, kati awetaagisa wetteeka erya ngongongongwa. Wetaagisa wetteeka ngongongongwa. Kati awetteeka. Era tugenda kukola etteeka. Bayina oyo gunjani. Kulisi bali omunsi. Tugenda kukola etteeka. Eryokulaba ngo social media tukola etteeka. Tugenda kukola etteeka. Buli kyobagamba tutambula mu mateeka Bayibuli egamba amateeka gaaliwo ga Musa lwa Musa ekisa kiriwo lwa Yesu ekisa n'amazima kubanga etteeka libikako bubisi. Yesu asigulayo. Yesu akisigulayo kiri kye babikako mu mateeka. Kubanga amateeka gabadde mu gavumenti ya Museveni kati gavumenti eddakaawo eddaka eya Kyagulanyi. Bayibuli egamba y'amazima kisa na bwenkanya. Amateeka bye gataatereeza Yesu yabitereeza. Amateeka bwe wayendanga nga bakukuba amayinja kati kitegeeza olina kwekweka ne batakumanya nti tewayenze. Ate obutakumanya tekitegeeza nti tewakikoze. Yesu bwe bamuleetera omwenzi nga balina n'amayinja yakisimbulayo kyonna genda toddangamu okukikola. Omukyalo ono nzikiririza ddala nti ogwo si gwe gwali omulundi gwe ogusooka okwenda. N'oyo gwe yali naye oba n'abalala. Naye olw'okuba etteeka libikkako gy'akoma okukola etteeka oyongera kuba mugezi tu bypass etteeka eryo. Kubanga etteeka bamala kumanya bwe batakumanya tewakikoze. Museveni abadde custodian wa democracy kuba abadde abikweka mu mateeka. Yesu bw'ajja n'amubikkulako ekibulangiti ne kiraga ekyabiseeko. Ng'abise obubbi abubiseeko. Bayibuli bw'egamba genda osome 2 Corinthians chapter 3 verse 15 to 17. Kati tetusobola kuva mu mateeka nga tudda mu mateeka. Bayibuli egamba bwe twava mu mateeka twagwa mu kisa. Twadda mu kisa. Kubanga amateeka gaaliwo lwa Musa ekisa kiriwo lwa Kristo. Kubanga amateeka gabaddewo lwa NRM ekisa kiriwo mu Nuupu. Gundi wiiki bwetyo bwetambudde. Mukama abawo omukisa muddeyo musome ebintu ebyo muwumbe wiiki bulungi. Bw'onooba olina ekyawandiikibwa ky'oyagala ojja kuba kikwanguyira okumanya ddi lwe twakyogera nawe w'osobola okukisanga. Mubeere ne notices organized. Mujja byetaaga. Kale Katonda waffe jangu okosomesa oyigiriza batabani bo ne bawala bo mu linnya lya Yesu. Amen. Tugenze mu Ezekieri essula 37 wulira bulungi ennyiriri ezitandika. Essula ya 37. Omukono gwa Mukama gwali kunze n'antwala n'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama n'anzisa wakati mu kiwonvu kale nga kijjudde amagumba n'agampisako okugeetooloola. Kale laba nga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga era laba makalu nnyo. Essula ya 37. Omukono gwa Mukama gwali kunze n'antwala n'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama n'anzisa wakati mu kiwonvu kale nga kijjudde amagumba n'agampisako okugeetooloola. Kale laba nga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga era laba makalu nnyo. N'aŋŋamba nti omwana w'omuntu amagumba gano gayinza okuba amalamu? Ne nziramu nti ayi Mukama Katonda gw'omanyi. N'aŋŋamba nate nti lagulira ku magumba gano ogagambe nti ayi mu amagumba amakalu muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati Mukama Katonda bw'agamba amagumba gano nti laba ndiyingiza omukka mu mmwe kale muliba balamu era ndibateekako ebinywa era ndireeta ennyama ku mmwe ne mbabikkako eddiba. Njagala tutandike kutemaatema kigambo ku kigambo ebigambo ebiri wano mutegeere. Wano waliwo amagumba already. Waliwo omuntu. Waliwo Katonda. Ezo elements satu ze tugenda okutunuulira. Waliwo amagumba amakalu mu kiwonvu. Waliwo omwana w'omuntu nabbi. Waliwo ne Katonda. Amagumba amakalu gali
byonna ebyaga entuuma gye baagatumbawo tetugimanyi. Kitegeeza gaali tegalina nga n'ebiri ku nsi byagavaako tegakyamanyi biri ku nsi, tegakyalina kugamba tegakyalina kizibu ku mbeera yonna gyogatwala oba enkuzi kubuze n'ogasenyanga nku n'ogatwala n'ogafumbisa go gali eyo tegayina kyegamanyi, gawangulwa byaggwa bwetyo si bwe twali. Kati wulira Katonda kyakola ekitali mu busobozi bwaffe kyekitandika, ekitali mu busobozi bw'amagumba gali kyekitandika, nti Katonda omukono gwa Katonda ne gujja ne gusitula omuntu ogu Ezekieri ne gumusitula ne gumutwala mu magumba gali. Waliwo ebintu ebikolebwa Katonda esala ntera nnyo gisaba wano nti Mukama ebiri mu busobozi bwaffe tuwa amaanyi tubyekolere, ebitali mu busobozi bwaffe nga biri mu busobozi bwo gwe bitukolere. Ezekieri yali tamanyi magumba gye gali kuba si ye yagateekayo, ne mu birowoozo bye ng'amanyi nti ne bw'aba agalabye kubeera Katonda yasooka kumubuuza aga magumba gakyasobola okuddamu, n'amugamba musajja gwamanyi munnaayo nze ndeka gwamanyi yakanziremu nsomewo kubanga mujja gamba nti no nnimba. Essula ya 37 omukono gwa Mukama gwali kunze nantwala nanfulumiza mu mwoyo gwa Mukama yamusitula n'amutwala mu mwoyo. Kino kyali kirooto kye bayita ekirooto ekyentiisa, ekirooto ekyentiisa. Gwe wali olunaku lumu waliwo omukwano gwange gwe nali nnyinawo mu Kivulu n'afiirwa omwana, muvubuka yali wa booda, omwana ne bamuzaala n'afa nga talina ssente talina bwanaamutwalaga. Ne tugenda aba booda twalinga bana 5 ne tuteesa n'ow'erusaze wali ne tumuwayo ze tumuwadde naasima entaana ne tuvuga omulambo gwaffe ne tugutwala, naye ng'entiisa eri erusaze mulimbo misana tuku buli wokuba bwoti kino kijja wali n'omusajja yennyini avunaanyizibwawo naye atiisa. Kye bayita ekirooto ekyentiisa, Katonda atwala omuntu mu kirooto ekyentiisa n'atandika omulaga bino. Ezekieri yali ntiisa. His Excellency oyo yatugamba waliwo ekintu ekyamutuukako kye yali tasuubira nti kisobola omutuukako ng'amanyi ye yamalayo. Alina escalade ku myaka 25 simanyi 20 emeka. Gundi emeka wagagga wadde azimbye ennyumba ezaba n'ebiyungu. Olunaku lumu gundi nagende wataate yembalala gwali mwaka gwa 2012 nali njagala kugenda bweru. Waliwo kikampani kyalinga awe bwayise nga bakiyita linnya, simanyi linnya agency, simanyi job consultant, simanyi biki. Nanjye nicyo yali ayitibwa Dr. Kalinga. Nengendayo ne tukola biki olwo nfunye passport batusabye ssente nenziruka nengende wataate mbala ne mugamba tata nyamba. Nali nako mugenda kembalala nga tata yakava mu maje 86 ne nezzaayo gye wano mu 2012. Bwe natuka tata nansanyukira nnyo. Yeye yali ajjange ne Buganda inalo yajje eno nga bamutwalako ettaka ne mutwala ku Radio Uganda ne nabyogera nabinnyonnyola waliwo programu y'ettaka nayogera abamutawaanya. Kati Radio Uganda kubanga eyo batega Radio Uganda abataka bali ku kyalo ne bawulira gundi ka Buganda gundi mu Kamulungu mwagala mutwalako ttaka era bannange abantu bagamba bannaye n'abagamba ze Nazaro omwana omugezi omwana yasoma mudavamu ne mumanyira kakati bwe ngendayo nze nanno omusajja atundi mu boda n'ayita ekyalo n'abagamba yono omugezi gwe nabagamba bagenda okutoka ku mugezi bannaye ng'agwana kuteeka ku cupa. Naye taata yatta ente, taata watta ente gundi yanzitira ente, yamala okunzitira ente ne bagijjamu ekibumba n'omutima ne babireeta ku lusaniya ne babimpanga bibisi ne bagamba genda weefumbire kubanga ente yonna ebadde yiyo. So nenkwata naye waliwo
awo ng'ayisa abataka bbali abanyomanyi abanyankole balina engeri gye baduuladuula gye bakigira bannaabwe ne batandika okweduulira awo. Taata n'agamba munne nti gw'oyogera mu basajja oyina ente ez'embuzi. Munne yali ayina ente ndowooza nga 40. Namugamba gwe bwe tuba twogera toyogera kuba gw'olina mbuzi ezo si nte embuzi. Namubuuza ye gw'osobola okulya ennyama gw'osobola okutta ente gwe senga toze wano wange okulya nnyama gwaliridde ku nnyama. Omusajja ne yeekwata mu kamwa aseseme ennyama ya taata agimulekerewo. Bale ne bamugamba leka naawe va wano ge. Wamma gwe obulira. Yanango beeyongenzeeyo ntya. Wamma nja kugirayo. Nja kujjukirayo. Ekirooto eky'entiisa kyajjira His Excellency Kyagulanyi wembadde nzije egundi ekyokulabirako kyembadde ndeete ky'omusajja oyo. Kati nja kijjukira. His Excellency olumu yali amanyi nti tewali kigenda mutuukako ng'amanyi yamalayo. Yatugamba abasajja baamukuba empi ne bamulaga nti obugagga bw'alina ne bamulaga nti obugagga bw'alina ayina mbuzi. We yali alowooleza nti enswa girina nga tagirinaako yadde akatonyeze. N'omusajja amugamba ozimba tukimanyi nti ensi erina nnoniyo. Ne bamutwala mu kirooto eky'entiisa. Eyo gye yategeerera Katonda n'amujjukiza amagumba amakalu. Yagamba basimbula okuvaawo ne Nubiani mbuno ye Kajubi yasirika teyamunyega. His Excellency agamba yaluwulira ebirowoozo n'ajjukira abantu abanyigiriziddwa. Gavumenti beenyigirizza. Ekyo kyali kiwonvu Mukama kye yamutwalamu ekyamagumba amakalu. N'ajjukira omwana gwe baakuba essasi olw'okuba akubye omusajja emipiira. Waliwo abasajja abakuba ludo gundi abakuba pool ku bagita simanyi pool entertainment. Pool wati waliwo omusajja omu abbanyo bane moba mutunudde n'omupiira n'agukasuka eri ne gujja baje wati n'akuba guno n'agusindikisa eno wati. So mbu omwana yakuba jjene emipiira gyonna n'agimalawo gyonna mukuba essasi mu mutwe. His Excellency ne bamulambuza ekiwonvu kya Uganda kyonna. Kati tutandise process ziri ezekeri zayogerako. Bw'obisoma biraba ng'ebiddiringana awo amangu. Kubanga wano bw'oba obisoma mu ddakiika emu n'olowooza nti byaliwo mu ddakiika emu era ne biggwa. Nedda wulira. Azisa wakati mu kiwonvu kale nga kijjudde amagumba n'agampisako okugeetooloola. N'agampisako okugeetooloola. Genda owulira katambyako His Excellency ng'ayogera bwe yeetooloola Uganda yonna. N'alaba abantu abatasobola kwerwanako mbw'aba akyewolereza omutima ne gumugamba sirika nyamanza gamire. N'agamba oba ngende ku poliisi n'amugamba togendayo. Kwolwo lwe yategeera omukono gwa Mukama gwamutwala bwe gutyo ne gumulambuza. Agamba okuva kwolwo ebirowoozo bye byakyuka. Bwe yalaba abanyigirizibwa mu Kampala ye yasooka kubanga yali alambudde amagumba amakalu mu kiwonvu. N'agalambula. Prosesi y'okulambula amagumba eyo togiyita ntono. Tebiringa wano bwe biwandiikibwa. Bayibuli egamba senga byonna byawandiikibwa. Senga Bayibuli tugisanga wali nga yatuukuma bw'eti eringa lwenzooli. N'obikkulako olupapula bw'oyagala okubikkula. N'osomako k'osomye n'oddayo. Bayibuli senga teva mu kifo. Ekirooto eky'entiisa. Wali olooseeko nga oli mu bafu. Wali olooseeko nga otambula ng'oli mu ntaana. Omanyi Ezekiel ekintu kye yayitamu. His Excellency yakiyitamu oyo nabbi mulambo w'omulembe gwaffe. Agamba yasirika Nubiani n'agenda ewaka n'ajjayo emmotoka ye teyayogera. Nubiani n'agenda teyanyweka kigambo ate tebaddanga mubyogerako. Tebadda mubyogerako kubanga yali alina okulambula ekiwonvu kyonna. Nubiani baddamu okumuyita okukola rehearsals ng'ajja ng'agamba n'omusajja teyesasuliza mu nze. Bwe tutyo bwe tuwona. Era n'amubuuza wulira. Kale laba nga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga. Era nga amagumba mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga. Nga tewali yadde akasiikirize. Omanyi kye bayita amagumba amakalu. Eggumba bwe liba mu muntu munda nga likola, eggumba liba bbisi.
eggumba munda lirimu oiro era bwogenda mu ne bakugamba nti wamenyese oiro n'ayiika wali owuliddeko eggumba nga lyekolokota kuli nalyo evivi wali ofunyeko yinjale n'okulaba oti n'owira nga likolokota kuli nalyo bwe liba liruma gano gaakala kubanga eggumba likwatibwa kinywa era kyova olabaawo bayibuli ekunnyonnyola ne kuddako ebinywa ebintu byonna bye tuyiseemu ne bye tuyitamu ebadde process ey'okuzaawo amagumba agali amakalu agali mu bbanga okumanya twali mu bbanga His Excellency Kyagulanyi nga tannajja mwalina opposition ani gwe mukyalina kubaaliwo nga Kyagulanyi tannaba kujja mpayo opposition yogu nga wa muzinzi mumaze naye ebbanga okuva ne mwatandika opposition mu Uganda bannayuganda mwali mu bbanga oluyi lumu lwe lwalaga Kyagulanyi nti Uganda eri mu bbanga oluyi olu Katonda n'amutwala mu mwoyo n'alaba nga tewali kintu kyonna nga Uganda eri mu bbanga ng'ekaze nga tewali yadde ekisobola nga tewali yadde essuubi n'aka amagumba gali mu kiwonvu ng'ate makalu ate mu bbanga nga temuli yadde akati tewali yadde eggumba eryaliko mu kasiikirize Buganda ne we yalowooleza nti obwakabaka weebuli tebwaliwo Ssaabasajja Kabaka najja n'atugamba sirina buyinza naye nga luli baatugambanga Buganda ku ntikko era Buganda ku ntikko era Buganda ku ntikko era Buganda ku ntikko nga Buganda eri mu nfuufu ku ttaka mu bisooto Buganda ng'eri mu bisooto future ng'eri mu bisooto ekkanisa eri mu bisooto gonna magumba gonna gali magumba amakalu makalu nnyo ngamba nti omwana wo waliwo okubanga makalu naye gano gali makalu nnyo kungulu ne munda amagumba gali makalu nnyo kungulu ne munda muntu amagumba gano gayinza okuba amalamu kati ekibuuzo kino kirooto ye Kyagulanyi ali mu birowoozo ng'atambula bamaze omumusala empi pya lwaki oyeraga Katonda n'amulambuza n'amubuuza aga amagumba gayinza okuddawo agamba olunaku lumu Nubian yamugambako n'amugamba okimanyi tono omusajja gw'osobola omujjawo n'amugamba naye mwana naawe Nubian oli kajubi mwana eddoboozi Nubian ye yamugamba naye okimanyi nti gw'osobola otujjako oyo omusajja mbuno pulezidenti n'awakana dwe baali baveeyo ne basanga obulango obwo New Vision byeranga ebiddako simanye ebyenkya mbwe biri mu New Vision w'enkya basanga nga Kyaddondo waliyo by elections n'amugamba kinagambako kyekyo kiraba Kyaddondo by elections zigenda waawo gayinza okuddamu okuba amakalu n'agamba atya gundi amalamu nti ayi Mukama Katonda gw'omanyi n'aŋŋamba nate nti lagulira ku magumba gano ogagambe nti ayi mu amagumba amakalu muwulire ekigambo kya Mukama genda ogambe bannayuganda babadde baweddemu essuubi nti people power is our power genda ogambe Uganda nti zuukuka bambi genda ogambe Uganda nti bw'oba tosobola kutambula waakiri dduka bw'oba tosobola kwavula waakiri tambula bw'oba tosobola kulya waakiri wuuta naye tobeerawo nga tolina kyokola genda obalagulireko genda obajjukize nti amaanyi gaabwe gasinga ag'abantu abali mu maanyi abalina obuyinza bw'abantu businga obwabo abalina obuyinza kati Ezekeri genda olagule ebigambo byonna Kyagulanyi bye yajja nabyo bunnabbi kyova olaba buli wabeera luba luyiira era ebigambo bye luyiira ne mwena RM baabyewola
n'ebyambalo bye babyewola nkugambye waliwo minisita ali mu kutungisa ovulo eza yero n'eza red eza yero ziddemu ziyambalibwe nnyo eza red zakola fujjo kulaale z'aba NRM n'ebyambalo babikyusiza bali ku byono batambula mu bunnabbi bwono mmwe basajja mweke muva mu bunnabbi bwammwe ne muyingira mu bunnabbi bw'omwana abamazi ebibiina ebirala temwambala ovulo bino byono buli lwayambala ovulo oba ya gundi ki owedde oli mu bunnabbi bwono genda olagulire ku magumba ago Kyagula wulira omusajja bwagamba n'aganeetoolooza gonna Kyagulanyi yatambula Uganda yonna ng'alagula bw'ati Mukama Katonda bw'agamba amagumba gano nti laba ndiyingiza omukka mu mmwe kale muli babalamu era ndibateekako ebinywa era ndireeta ennyama ku mmwe ne mbabikkako eddiba ne mbateekamu omukka kale mulimanya nga nze Mukama awo ne ndagula nga bwe nalagirwa awo bwe nali nga ndagula ne wabaawo eddoboozi Essula ya 36 naawe omwana w'omuntu Essula ya 37 omukono gwa Mukama gwali kunze n'antwala n'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama n'anzisa wakati mu kiwonvu kale nga kijjudde amagumba n'agampisaako okugeetooloola kale laba nga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga era laba makalu nnyo n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu amagumba gano gayinza okuba amalamu nenziramu nti ayi Mukama Katonda gw'omanyi n'aŋŋamba nate nti lagulya ku magumba gano ogagambe nti ayi mu amagumba amakalu muwulire ekigambo kya Mukama bw'ati Mukama Katonda bw'agamba amagumba gano nti laba ndiyingiza omukka mu mmwe kale muli babalamu era ndibateekako ebinywa era ndireeta ennyama ku mmwe ne mbabikkako eddiba ne mbateekamu omukka kale mulimanya nga nze Mukama awo ne ndagula nga bwe nalagirwa awo bwe nali nga ndagula ne wabaawo eddoboozi era laba ekikankano ky'ensi amagumba ne geegatta buli ggumba n'eggumba linnaalyo ani ajjukira kampeyini ezaggwa luli eza 2021 ogwo muyaga kino kikankano just kikanga wakize muyaga gugenda kuca muyaga gwabuutikira eggwanga oyo Kasoya ntero byogera ku NBS omanyi bwaliwo omuyaga wano twagenda ne tulumbirwa omuyaga gwajja mu kulonda kujja okwaggwa ne gugira era abamu ku ffe twagendera omwo mu muyaga ogwo kati olaba ogwo omuyaga gwajja ne gucaanikira enki yonna Uganda yonna omuyaga gwanyeenya ebyo Bayibuli egambye ekikangabwa ne kijja ne wabaawo okukankana ne wabaawo empewo ne wabaawo okunyeenyezebwa eggwanga lyonna ekyo ekintu kye bagamba bo kye baayita omuyaga empewo y'enkyukakyuka yali eyingira mu Uganda bino byosoma wano n'obisoma mu dakiika 2 n'obiraba ng'ebiwedde zonna zaali process nga Katonda azzaako Uganda amagumba ku nnyama ngazza ennyama ku magumba n'ebinywa nga bikyetonda enkyukakyuka yemaze okwetonda neggumira kati zonna tuli mu process tuli mu bunnabbi buno ebigambo His Excellency Kyagulanyi byatambula nga yogera okuva lwe yasituka yalinganga awa bunnabbi mu buli kitundu gye yagendanga buli watambula awo obunnabbi ne busigalayo nga bukola nga butambula awatali nkyukakyuka nebeerawo ba Museveni bakyewuunya akalulu ke baabakubye ekisolo tulese ekikangabwa ekyamaanyi nga kibuutikidde awo ne ntunula era laba nga kuliko ebinywa omubiri ne gujja eddiba ne ligabikkako waggulu naye nga temuli mukka muggo awo n'aŋŋamba nti lagula empewo lagula omwana w'omuntu ogambe empewo nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti jangu okuva eri empewo ennya ayi omukka ofuwe ku bano abattibwa babeere abalamu awo ne ndagula jangu ofuwe ku bano abattibwa empewo zijje ziyingire eri bano bamaze okutonda bamaze okuddawo ennyama ezzeeko ebinywa bizzeeko buli kimu kizzeeko naye wabulayo oxygeni ayingire munda omwo mu mibiri egyo kulanga bwe yandagira omukka ne gubayingira ne babeera balamu ne bayimirira ku bigere byabwe ejje lingi nnyo awo n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu amagumba gano y'ennyumba yonna eya Isirayiri laba boogera nti amagumba gaffe gakaze n'essuubi lyaffe libuze n'aŋŋamba nti kati firimu yiino lwetandise gano ge makulu nti Uganda
ebadde weddemu essuubi ng'egamba omusajja atumazeewo tetukyasobola kuddamu kudda ngulu naye abaali bafudde nga baweddewo enjaga ebamazeewo obuyaaye bubamazeewo bodaboda zibamazeewo bali eyo tebakyabalwa bali eyo bali mu nguuli bali mu binyumu bali mu byonna nga byonna byosobola obijjukira bali mu bwamalaaya bali mu matatu bali mu luddo bagenda bayibuli egamba waliwo gwe ekintu kyenyewunyisa mu lunyiriri olwo laba ne basituka ejje eddene abaali bafudde mu Uganda omulembe ogwali gufudde gugenza okuzukuka nga guyina ne bajjeno bagenza okuva mu buyaaye nga bajjeno bagenza okuva mu buyaaye nga balina ne uniform ebaawula ku birala nga ne UPDF ebatya etteeka lya UPDF ligamba etteeka eriteekawo kooti masho ligamba ewozesa b'amagye era nze neewuunya abanuupu abakayana mutuwozesa muti eyo nga tetuli b'amagye muli b'amagye babatwale mu kooti masho muli b'amagye mwagenda okusituka waawo nga muli b'amagye era n'alina obbawozesa alina kuba ku ddaala lya jeno buli mwana yenna ayise mu kooti y'amagye jeno buli mwana yenna oba muwala oba mulenzi ng'ayise mu kooti y'amagye w'amagye ewo obunabbi mmwe temwabumanya oba ffe tetwabumanya bagenda okusituka okuva mu ghetto gye baali bafiiridde olwedde nga bajjeno lunyiriri lulamba luyimiridde mu bayibuli wulira bekanduddemu obudde bugenza wulira luno olunyiriri gwe ofuwe kuba n'abattibwa babeere abalamu awo n'endagula nga bwe yandagira omukka ne gubayingira ne babeera balamu ne bayimirira ku bigere byabwe ejje lingi nnyo bagenda okuyimirira ku bigere byabwe nti kati banuupu ba people power nga bonna b'amagye mmwe muyinza obutamanya kye muli naye kooti za bulijjo tezibasobola ani yayogera ekintu ku midiya okwo ate yaliwa NRM Kelvin Kayanja yagamba naye gwe abo abaana banuupu bw'otabakuba kubaasa mitwe abo abaana obasobola olaba era obakuba naye abaana tebawulira abaana abo bw'otabakuba osobola basobola abaana abo basobolwa n'emiggo gibalemeddwa lwaki bagenda okuzuukuka okuva mu tulo bagenda okuddako ennyama ku magumba tugenda okuva mu bodaboda nga tuli ba bishop ate nga tetwasoma Bible College naffe tetumanyi nsoma ekyawandiikibwa n'ensirika n'enkitunulira wenti omutima gwange ne gugaziwa n'empulira between emmeeme yange n'omutima gwange nga waliwo awo ekintu nendaba ekyawandiikibwa nga kigaziwa bwekityo neneewunya ne Katonda sirinyangako mu Bible school naye nagenda okuva mu kiwonvu nga ndi musomesa wa Bible abaana bali awo tebatulangako mu kilasi ya biki ebyo simanyi bimidiya bikoze biti ebyo bi ICT abaana beeyigiriza IT mu struggle olwo olunyiriri luneraliikiriza nnyo abafu bwe bazuukuka nga b'amagye ku nsi tebalinaako kintu tebalinaako mayumba tebalina kye bafiirwa kati olwana n'amagye agatalina kye gafiirwa mmwe bajjeno bammwe nalaba amaka ga Katumba Wamala lwe yafiirwa omwana we kati Katumba Wamala okulwana ne Akireewo muganda wange Akireewo mupangisa ne mu mwala asulamu Akireewo jjeno naawe oli jjeno juzi nalaba ennyumba gye baakukunula omulambo gwa Lokeeki Kito Kifumba nga Lokeeki alina amakajjano wa Museveni abo tebalwana naye Bobi Yanga talina waasula talina maka mulwana n'amagye agatalina kintu ku nsi agaali gaafa eyo y'ennyumba ya Uganda ebadde eyogera bigambo ebyo era tuweddewo era tetusobola era oli omusajja era tetumusobola Bayibuli egamba eyo ye yali discussion eyo gye mwali eyo Uganda gye yali ng'eggwekeredde ye banaye katyani era kubanga era ne beesije bw'omutunulira alina omutima mubi naye ate olwo okumuwa ndowooza era osigaza Museveni naye akati tuwaani era abasajja batumaze era oyo olunaamala ng'atukwasa mutabani we gutabani gwe gwawulira ne gwepikaapika ne bagugamba jangu obuuze ku bantu
ya ninga muno mwana yeba jagala akola ki ya ningamba nedda gwe tujja kunfuga olw'okuba baali bamugamba nti mu Uganda temuliimu Katonda nasitula Ezekieri bwe yayita mu kiwonvu Katonda yakimwetolooza bw'ati buli yasituka waawo yali alina ekyokukola buli yasitukawo yali alina ranka buli yasituka mu kiwonvu ekyo gye mwali mubatadde kyovula basidangayo okuwuliriza omuntu ayogera ekigambo ebyo mubireke eri mu defense zaabwe eri mu makooti naye NUP muli b'amagye mu kiwuliro okuva n'olwaleero bwe bakutwala mu kooti y'amagye bakututte mu kifo kituufu gwe wenna aneegaana nti toli w'amagye owedde Uganda yatwetendekera genda njagala ogende n'ekibookozo genda n'ekinywa ky'embooko okwate map media omugamba akuwe kwata map media nze nkukiriza okwate sama Uganda obabuuze ebiwandiiko bya bannamawulire naye bw'ogatta bu TV bwa Museveni bwonna teri ya reportinga kwenkana baana abo genda olabe Swabule w'omukisa ne bw'oleeta simanyi omusunsuzi wa TV kini simanyi bukedde simanyi red paper tewali yalina media house kwenkana NUP bonna bakuba emigo ng'egya master oli watuli bulala gwe genda n'ekinywa kya master watuli bulala ojja kuba bannamawulire abo bonna bamalewo tekuliko alina mpapula n'ogo naye amawulire aba TV ge batusomera source map media source sama Uganda source Masaba media bwogenda mu kusunsula ensonga ng'oyagala omuntu akusunsulira ensonga oba oyina Dokita Wakida oba oyinaani genda oyita omusajja bamuyita yeekolera omutuuze nze awe Uganda mwenare musina gwe ntya ku debatinga naye weewa mu mukama waffe Yesu mwenare omuntu besinza kutula nabo ku seti okudebatinga nabo kujjako nga ndi ku saidi yaabwe bali aba waiswa mufumbiro ne ticha Nambozi era ekyo tebakulimbanga sinza kutula ku saidi etaliiko waiswa mwenare mu ne bw'obaleeta bonna ne Museveni waako ye Museveni kyenkola muwe ekikolo kya Nanansi ne mugamba sale Nanansi agenda okuddanga debate ewedde nga ne Nanansi mulemeddeyo abaana bannutu batula ne basunsula ensonga wano waliwo olumu omuntu omu gundi yansekera nagamba naye wire gwe wandibanga wasoma oyina engeri gy'olisivinga wamasimu ng'oyogera ng'eyakolako ku TV ne mugamba ye nakolako ku radio wamma nakumanya nakulaba oyina halo ali ku line nkukutobadde ogamba ki webale kuwuliriza olinge mbuninge yakolako mu CBS nakolayo natugo wansabirayo omulimu nakolayo twagenda okusitukawo abaana abawala bali eyo omwana akola TikTok n'otula ku TikTok n'owulira omwana bw'alizoninga n'owulira nempulira nga nsaasidde Museveni si lwakuba talina maanyi gasobola kusala Nanansi naye stress agenda aba alyawo nga zireese omuwala wala wano omuwala gwe mutera okummanja wano bamuyita Olisha buli muntu ayagala kulaba ku muwala oyo munene nnyo bw'ati kugamba yenkana ati Olisha ayina ebigambo bw'alizoninga bw'ati owulira nga atambula nga nabbanja owulira nga bakulimba nze mumanyi Olisha mumanyi yagenda okuva emagombe nga bwayogera waliwo bigurupu bamubulokinga buli gurupu buli bamuteeka mu kigurupu nga bamugobayo nga yakusibyeko akanyaga kanupu tewebaka baali bafudde bali mu kiwonvu magumba makalu buli omu yasituka amanye ekyokukola ne Museveni yeewuunya kuba yali yatuma education abazadde yabanyigiriza tebaatuweerera tebakola biki Ezekieri ebigambo bye yatwogereramu twasituka tuli maje buli mwana wa Nuupu gwe batutte mu maje gwe batutte mu kooti y'amaje kimumala oyo jeno kubanga Museveni naye atunuulira kiri kati mmwe mutamanyi kye muli in fact aba Nuupu temumanyi kyambalo kyammwe kye kiri fe abayinaale mu ffe tukimanyi mmwe bantu ba bulijjo nga bwe mutunulira ekyambalo ky'amagye ekyo kyowuliramu awo nga weekanze ow'amagye wa Museveni bw'alaba ekyambalo kya Nuupu ekyo kyawulira gwe kyowulira ng'olabye ekya UPDF ne SFC akakakukubamu akono awo ne weebuzaabuza nogamba omusajja ndabye kati nabo bwe balaba ekya Nuupu bwe bawulira
kati mwekyo temukimanyi era ekyambalo ekyo temumanyi makulu gaakyo bwe muli kimanya mujja kumanya nti mwasituka gye mwasituka nga muli bajjeno Mukama tukwebaziza olwa Ezekieri waffe obunabbi bwonna Mukama ne process nga bwe zaali mu kiwonvu bwe zitambula ennyumba ya Uganda yali egamba tekyasobola kudda ngulu mpaka ejjero lyasituka mu kiwonvu webale Mukama saba oyongere Mukama okubeera naffe mu byonna era otununule Bayibuli egamba wayabye entaana n'otujja mu ntaana wayabye amagombe n'otujja mu magombe ayi Mukama waliwo omuntu ali wano nga waliwo ekintu ekyamukwatanga ali mu magombe waliwo omuntu ali wano nga obufumbo bwafa ne bukala waliwo abagwamu n'essuubi ebyenfuna byafa family yasasika buli kimu kyayonooneka kikalu nnyo naye Katonda azzaamu obulamu gwe yazzaawo Uganda n'ogizzaamu obulamu Mukama ffe baani abafulumye emmamba nezitambula ku kkubo zitunoonya baabo Mukama ffe baani be batwala mu kooti z'amagye weebale Mukama kuba tuwozesebwa na mu kooti z'amagye ate tetusingibwangako musango kati no kansoke nkubuulire omuntu akweyimirira mu kooti y'amagye ne taatawo ne maama wo bamubamma bamukumma ne bagamba tateekeddwa ku kweyimirira ekyo kimanyi olina kuleeta omuntu ali ku mutendera gwa jjeno okweyimirira jjeno Mukama nkwebaziza olw'ekigambo ky'ekitukuvu saba oyongera okubeera naffe mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza ne natusabye n'abantu bonna ne bagamba nti amiina Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa era abankuumire abakole bulungi ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nensikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange tindokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusa kimu okomwewo omutukuvu tusaba ebibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna lema okutuvaako emirembe ekitaggwaawo amiina Katonda omulungi w'ekisa abampeera omukisa Mukama banjagalire tusinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde mubeere bulungi mweraba